Kale gwa tulabira wano mu ggwanga n'abali Bulaaya mwenna mwebale wonna musinziro okulaba Bukedde TV mbujjuvu agatoliko nfufu agayotandise ne poliisi y'e Bulenga ekutte Byamukama Brian ow'emyaka 23 ng'ono abatuuze b'e Bulenga Kikaaya bamukutte Rubona ng'aliko abaana basatu baasobezzaako ekirindi. Ono yeekazizza bw'ategeezezza nti abaana be bamukemye. Brian Byamukama okwatibwa kidiridde okuwulira abaana nga baleekaanira mu nnyumba ya jjajjaawe ng'olugenzeyo amaaso gatuukidde ku ye ng'aliko omwana gwatunza mbuga y'omulabe Sitaani. Bamusibidde mu nnyumba ne batemya ku ssentebe w'ekyalo Katumba Moses aye naye atemezza ku poliisi. Kitegeerekese nti abaana bano Byamukama azaabasobyako nga asinziira amaka ga jjajjaabwe nga kuliko emyaka 8 omusanvu n'etaano. Nsaba bamusibire ddala oba afiira yafiireyo. Kubanga tusobola kukwata mwana muto wa myaka 5. Naye nga tukivumira ne sekuvumira yenna omuntu okuleepinga abaana abasatu omulundi ogumu ekyo kizizza eggwanga emabega. Batuuze bamuliza emiguwa ng'eno bwakinaguka ng'abaana bwe bamusenzesenze nga bamuyita jje balaba akazannyo nga n'omwagezezzaako okumutuula ku mubiri nga bwamwijjako wabula n'agaana. Omwana yangambye nabadde mbwe yabadde ng'alaba TV n'alaba ebizannyo byabadde byabikolera simanyi naye yangambye jankulage byetwakoze ye n'aja n'antuula ku bisambi. Bwe mukunyizza akkiriza nti yakasobya ku baana babiri kyokka oluvannyuma akkiriza nti n'owokusatu yamugattako. Namukozeseza emirundi emeka? Teyeegaanye agambye nti abadde abakozesa bonna basatu. Ekyo kityoboola obuwangwa kityoboola eddembe ly'abaana. Ateereddwa mu mmotoka n'atwalibwa ku poliisi y'e Bulenga nga bazadde bamugoberedde n'abaana baabwe abagayibwa okusobezebwako. Kitegeerekese nti Byamukama yapangisaako mu maka wabeera abaana abo era nga badde bamusuubiza mu bikolwa bino. Abatuuze basabye gavumenti okubayamba ku basajja abeefudde balulira mu nnyana nga nenjibuvuddeko waliwo yasobya ku mwana wo w'abakyala ku kyalo nga basabye n'abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe abaana baleme kubajjako maaso. Badde nsaba bannamateeka abatukwatidde ku ogwo omusango omuvubuka oyo bamusibire ddala kubanga ebintu ebyo nange kyali kintuuseeko ku wange. Nze nkubiriza bakyala bannange balekeraawo okuleka abaana baabwe n'abalenzi awaka waabwe batwale obuvunaanyizibwa okubeera nti balabirira abaana baabwe. Naye kati ng'oyo omuvubuka wabanga dayita muvubuka ekikolwa kyakoze kikyamunyo era yeetaaga amateeka gamulamule nga we galina okukola. Kizibu kya byonna nti abantu tetumanyi ngeri ki gye bayingira mu bitundu. Wakati ng'oyo simumanyi mu kitundu kino tajjangako ku ofiisi simanyi yajja kuno kukola ki. Byamukama galiddwa mu kaduukulu nga wakutwalibwa n'abaana bakeberebwe okuzuula ekituufu n'okakasa oba nga talina bulwadde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiiraano Luko Wesigire akakasizza nga bebakutte omusajja ono oluvannyuma lw'abazadde okwemulugunya n'okumusanga Lubona ng'aliko gwagagambula obumuli. Famire bwe tutegeezezza tuzze ne tumukwata naye nga ye ekikolwa kino mu kwogeramu naye alaze nti nakimanyiiko so okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Asabye abazadde okubeera abeegendereza eri abaana n'abantu be babalekera okwewala okukabasanyizibwa. Nti ono yajjanga mupangisa naye bw'olaba nti abadde ayisa abaana mu mbeera eyo kiba kiraga nti tulina bbeera beegendereza eri ekitonde kyonna. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mawulire gennyamiza era ebikolwa ebyo tubivumirira. Mu malala poliisi ekasiza nga bwe yimbudde omusajja agambibwa okuba nti yasangiddwa mu bitundu by'e Nansana eggulo ng'agezaako okusobya ku mwana ow'emyaka 17 era ng'ono muto w'omu ku bakazi be. Kitegeerekese nti ono abadde mulwadde era ng'embeera yeetabuse. Olunaku olw'eggulo twakulaza emboozi ya Pastor David Kasumba gwe gamyuse ku bigambibwa nti yabadde agezaako okukakatika ku mwana ow'emyaka 17 agambibwa okubeera mulamu we. Ono bamuwazeewaze okutuuka ku poliisi y'e Nakule nga batuuze mu kitundu yabadde ayagala okuddiza omusango bwe bamukuba olube. Ku poliisi baayise omuwala agambibwa okuba nti yasimatuse okutuuzibwa ku sesiriiza n'ayongera okulumiriza Pastor Kasumba ku byabadde mu nnyumba.
abadde ayagala oba akukutte abadde amazano ani kati olubaliro omwogezi wa poliisi mu kampani emirano Patrick Onyango ategeeza Kasumba bwayimbuddwa kakalu ka poliisi oluvannyuma lw'embeera ye okutabuka. Kyokka ategeeza nti bazudde nga pasito n'abadde yakalongoosebwa nga tebayinza kumukomera ku poliisi, wabula nga bagamba nti okuwummula si kutuuka, bamuyimbudde naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Wadde embeera ze simbi nnyo naye yafuna operation. Kati operation eno akozesa omupiira okufuyisa. Naffe ngeri gye tufunye advice oba okuwa information eyo okuva ku basawo abatubulidde netugamba nti obulamu bwe yeetaaga okubeera mu ekifo wayonjo. Onyango era atangazizza nti kyandibanga waliwo yawadde poliisi amawulire amafu oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo ekkobaana eryakoleddwa abooluganda lw'omukazi okutwaza Kasumba mu kkolokoni. Wadde abatuuze babaddewo ne balaba bibaddewo naye badde waliwo akakodyo badde gye bazaanyawo naye okunoonyeza okukyagenda mu maaso. Neyibeereddewo nga bamu ku batuuze ba Nansana West 2A nga bali wamu n'abakulembeze okuli ssentebe Dickson Mayiga ne Kansala Rogers Galiwango balumiriza Kasumba obufere era nga baagala baviire ku kyalo. Bojja ne bewula ssente zaabwe tazibaddiza. Bagenda najja emmere ku kkubo ku maduuka tabawa ssente. Balondera oli tabawa ssente z'amayumba avaamu nga yoma buyombi nabo. Kati ng'agenda akuŋŋaanya abantu naddala abalokole muleete ssente mu sevinge nga ssente azibalyako bw'agenda bafunira emiyoga ssente z'emiyoga abantu baze beemulugunya nnyo ku kitundu era n'abamu baamuwawaabira poliisi n'emirala misango gikyaliyo yadde Nansana ku division. Tufunye keesi nnyingi nnyo batugamba badde mutuyambeko omusajja atunyaka ssente zaffe. Yababba wange emitwalo 3 muwaayo emitwalo 3 tugenda kuwa obukadde 2 oweeyo sukulu fees nange kenyini nangamba yingira emyogo oli mukyala wa bizinensi tujja kuwa ssente ne ngamba nja kulabira ku bali ekibinja kye balinga 20 bonna tebaafuna ssente bamukaaba. Oyo Kasumba yajja ku office najja ku TV nti nagenda kuleetera omuwala kashi yali ku office nga mugyeko TV n'afuluma naye yali alina omusajja omulala n'agamba nti nagenda kuleeta ssente. Juzi twakamusisinkana badde abuuse ne tumulaba ne tumubuuza TV eyo eriwa n'agamba nti nno nze temulina okunkwatako yalina ebbaluwa z'eddwaliro ezimwogereko nti nno mulwadde. Yajja mu saaluuni yange n'asibisa mukyala w'enviiri ne mukolako era ng'akola ku kasitoma mala omukolako n'aŋŋamba ssente nera zireeta enkyo taddanga naguno gwakakati bw'aba ayitawo atunula eri n'omukyala yabulira ddala. Alinya ne boda wano ez'obwerere n'agendayo n'agamba ngenda kuwa ssente n'atazireeta bw'abanga yaguga ku kitundu agogwe. Omuntu omukulu mu gavumenti yagamba mumanyi amasimu agamanyiiko akubira guudi. Ate ne baddira omukazi eyakomplayininze nti ono musanze akwata muto wange mu nnyumba ate gwe baggaliddemu. Awo nno kituwa ebibuuzo bingi. Abakakiiko balaze n'ebbaluwa eyava mu kibiina ekigatta abasumba abalokole Nansana nga balumiriza nga yavudde mu kibiina kyabwe ekyakikulemberwa Kasumba. Disani Mutyaba ne Abu batuusayo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ebyo nga biri bityo wazzeewo essuubi ku bbeeyi y'amafuta okutandika okukkamu ku katale k'ensi yonna. Amasundiro g'amafuta agamu gatandise okukendeeza ku bbeeyi wano wadde ng'era ekyali waggulu. Abavuga ebidduka baagala geeyongera okukka kuba embeera yabanyigadda. Okuva omwaka ogwedde ebbeeyi y'amafuta yatandika okulinnya okuva ku 38 nga wamenya yatuuka ne ku mutwalo mu bitundu ebyewala. Mu wiiki eziyise ebbeeyi y'amafuta yatandika okukkamu ng'oyo Muhammad mukozi wa taxi stage ya Kampala Iganga ng'akoledde emyaka 2 agamba nti okulinnya kw'amafuta kuba kusezza nnyo ng'olugendo lw'e Kampala Iganga yakozesanga emitwalo 3 naye kakati akozesa emitwalo 6. Tetukyalina ssere ze tusigaza ng'ate abantu tusobola kubongeza buli omu akaaba. Ategeeza nti wadde amafuta galinnya naye abaguzi oluusi babakuba empewo. Baba n'engeri gye banyigamu ebyuma byabwe ffe gye tutamanyi bulungi
gwe n'osuubira nti amafuta genywedde ganzijana okuntuusa emukono nowesanga gakomeza bweyogere. Ategeeza nti bandi basalidde ku bbeeyi y'amafuta ne basobola okukola emirimu gyabwe obulungi. Tutuseeko mu kibuga kati nga amafuta ga njawulo. Wano akulira abagoba ba takisi Rashid Sekindi asabye gavumenti okutandika okugula amafuta abantu bagagulenga ku yo. Amafuta ago bwe beegaleese ffe ng'abali mu bizinesi naddala ey'okusaabaza abantu tubeeko ne ssente gavumenti zeegamba nti abatakisi ababaasi abaleeta ebyamaguzi amafuta baganywera ku ssente bwe ziti. Agamba nti balumiddwa nnyo mu kiseera kino kuba amafuta galinnya ate abantu abatambula batono ddala olw'ensonga nti abasaabaze ate bwe essaawa eno tetusobola kubongezaamu nti abantu baavu ate n'abatambula baasalikako nnyo abantu batambula kitono. Sekindi agamba nti abantu abasinga obungi batambuza bigere baira bajja ku mirimu oba okuddayo eka oba Ntebe road oba Bombo road oba ojja kusanga layini ng'ekozerwa akasota ng'olowooza abantu bafuluma awo bagenda kilomita emu. Abantu abasinga kati batambuza bigere era bw'otunuulira kati stage zaffe eza town service zimayiro 5 ezisinga zisaanyeewo. Akulira amasomero g'amafuta aga Mountain Meru Daniel Mushaba agamba nti amafuta gatandise okuka ebbeeyi ng'omwezi guno gunagwerako gajja kuba gakenderedde ddala. Era nga bwe nabagamba ennaku entono eziwedde nabagamba amafuta gagenda kuka era njagala kukakasira ddala bannayuganda nti amafuta gasse era geeyongera okuka. Agamba nti amafuta gakyeyongera okukendeera kuba emu ku nsonga ebadde balemesa okukendeeza ku bbeeyi y'amafuta kwe kulonda kw'e Kenya n'embeera enaabeerawo ng'okulonda kuwedde. Uncertainty eyo yavuddeko kati naffe ababadde bakyalinzemu nga tukyatidetiddemu okukusa amafuta nga tetumanyi bwe tuba nga tusise ne gagenda tunaddawo okufuna amalala. Ategeeza nti amafuta gayinza okugulibwa wakati wa 50 mu 5 petroli ate dizero ku 50. Agamba nti gavumenti esaana eteekewo baasi mu kibuga Kampala n'okwongera amaanyi mu gaali y'omu okuyamba ku bantu. Singa tulina baasezi nga omuntu azituulamu neyeeyagala n'ogamba nze bwe mba mbeera ebudo emmotoka yange kanjireko e Busega nkwate baasi nzije mu tawuni. Of course long term endala gye tulaba kola nti tukozesa nga tulina train services ng'ensi endala bwe zibeera osanga train emu etwala abantu ng'e3,000. Omuwagizi wa minisitule y'amasannyalaze n'obugaga obw'ensibo Solomon Muyita agamba nti amafuta ku katale k'ensi yonna gatandise okuka ebbeeyi nga bw'alambulula. Olina okutwaliza wamu ng'esazeeko petrol esazeeko ennusu nga 6, dizero yesazeeko ennusu nga 5. Okuva ng'omusanvu okomparinga emiwendo gy'ensi yonna katale k'ensi yonna tulina Wow, otuukiddeawo nga ne bukedde olunaku olw'enkya olw'okusatu alina amawulire mangi. Ojja kulaba engeri eyali amyuka President Edward Kikonoka Sekandi gy'amezza omukazi e Masaka. Omukazi addukidde mu kkooti y'amaka. Sipapa akwatiddwa. Bazudde emmotoka ez'ebbeeyi mu kisaakaate kye. Ojja kulaba ebisingawo ku ebyo. Ukraine, emmundu za North Korea zituuse mu ddwaniro. Zigenzeeyo zitya, kika ki, byonna bukedde. N'alwawo okulya ng'ekyo kimukubya n'asamba ng'alinga asamba ekitalina mugaso. Nga ffe banayibba nga twasika weeyogerako akugamba gwamuzaala. Bamugiye busale bamugera ku poliisi erweyo gye yakkiriza nti omusango yaguza. Mwana amukubira busungu. Eri malayika bagivola. Leero ku saa 3:43 n'awulima agidde mu kaduukulu ka poliisi n'aleetebwa mu kkooti erweero. Kokooti wabadde w'ab'enganda ze n'abantu abazuukira ku mukyalo ono. Mu kutuusi bw'atuuziddwa abaleero banyanyingiziddwa mu kaduukulu ka kkooti era amangu ddala aleeteddwa amaaso g'omulamuzi w'eddaala lisooka John Paul Obuya. Omuwabu wa gavumenti Bisi Bashir yamusomedde emisango 2 okulyoka okutuntuza okuyisa mu ngeri etitirira bonna okutyoboledde emiri omwana wamu n'okumutuusaako obuvune. Nabulimi akkiriza emisango gino wakati mu kukulukusa amaziga wabula n'asabawo w'ekibonerezo ekisaamusaamu kuba bino byonna ebikola olwakusoberwa nga lyalina omwana omuwere.
kkobu yamusingisiza emisango gyombi n'amusindika ku alimadi okutuusa ku 17 omwezi guno olwanadda okumuwa ekibonerezo. Masitula Navuga yakusakidde. Ate mu mboozi yaffe ekwata ku by'obulimi ne NADS tugenze Butambala olabe Kawuma Irisa Waswa ne banne abaweebwa ekyuma ekikuba n'okutabula emmere y'enkoko. Bano bagamba nti kyayongera ku nnyingiza yaabwe. Olw'ebisoomooza abantu bano bye baali basanga mu kukozesa ekyuma kyabwe ekikadde, Waswa Irisa Kawuma ne banne kye baakola kwe kugenda mu NADS okufuna ekyuma ekipya ekirungi ekikuba ebintu eby'enjawulo era oluvannyuma kyabaweebwa. Bano bafunye ku njawulo mu nnyingiza yaabwe okuva lwe beegatta ku NADS era basanyufu olw'amagoba amangi ge bafuna okuva mu kyuma kino. Twalina obuzibu ng'ekyuma kino ky'amafuta nga kinywa amafuta mangi ate mu byofulumiza nga tebibalansi. Okuva twafuna ekyuma kiri okuva mu NADS eky'amasannyalaze tukozesa ssente ntono n'obudde butono muwogeke ku kino kuba kiri kyamaanyi. Ekizibu kyalingawo nga emmere bwe tugitabulira wansi neefuna obuwuka. Ogenda omala oggiwa enkoko wiiki emu ng'olina okugula eddagala lingi nnyo. So NADS bwe yalaba ekizibu ekyo n'ebyama neetuwa mikisa nti mikisa teri mbuuka. Emmere ogiyiwa waggulu neyeemikisinga bulungi n'obudde nti mikisa gye yatuwa esobola okutabula kilo 3. Ate ku kitiiyo ekintu ekizibu oyinza ogitabula naye nga obudde buba bungi nnyo ate era nga tesobola kubeera ku mutindo gwe gumu n'ogwa mikisa. Naye nga okusingira ddala obuwuka bwalinga bungi okuva wansi n'omutindo gw'emmere nga guba teguli 100 ku 100. Okuva NADS we yatuyamba n'etuwa ebintu bye buli kimu kyakyuka, obulamu bwakyuka. Kuba nawo n'enkoko tuzirunda naye kati tokyetaaga ate ogenda ogule emmere ya pireti. Luli emmere ya pireti yalinga ya bbeeyi nga bw'ogenda ogula akasawo kilo 5 bakaguza $15,000 naye bw'ogyekolera akasawo kasobola okuggwera $8,000. So nti oba osevinga ne bakasitoma beeyongera kubanga twayongerako omutindo ogw'ebyuma ebipya ebiri ku mutindo. Kati bano betukolera abebbali nabo beeyongera mu obungi netwongerako ssente. Kati omuntu avudde ebweru nga si memba tomujjako siringisi 12 buli kilo gwe mutwalo gumu 12 kilo 10. Memba tomujjako ennusu 5 ze 15 buli kilo 10 okusobola osasula amasannyalaze n'abaana abasitula na biki. Okuva we nafuna ebintu bino nfunye kuba luli sayina poloti baana tebasoma nga bulamu buzibu. Naye kati olwa NADS nkuze poloti yensobera ozimbamu Mungu waba asaasidde n'abaana basukamba maka gaatereera luli gaali